It is very hard to meet the president, I tell you. It is very hard to meet the president. And the social media has made it look so easy. And social media is doing a disservice to all the young people, to all people here. Like, they can just tag him and abuse him. They can just tag him and be like, hey, president, how are you? Like, social media makes you feel like you can easily get to anyone at any minute. Right. The day you will ever try to meet people in real life besides social media, that's when you know that people are very hard to meet. So kadinakitto that is nenjitula so mu true. bulungi nnyo nze nejja kuli olugoye lwange. So true. Yeah. Ate nga weweddeye mazima. Ate nga yo omulaba n'omulaba mu bbiro ly'omu TV n'omulaba ku social media n'omulaba biki tagging n'okola biki. n'okumugamba one on one. Manyi nti abantu bangi nnyo abamaze nga mwezi mulamba nga bwe kandi afuna appointment. Naye meeting that guy. It's not easy. Ne bagijjawo. Naye gwe nga wafuna obwangu wayanguwa mangu omufuna. Omuntu gwe nali naye yali mukulu. Nange simanyi we namufuna ne muzeeyi yambuza n'okumuze n'owamufuna oti. The muzungu man. The guy, the chick, that lady. Yeah. Muzeeyi yambuza. Omuntu ono omukulu wamugyawo ono. Kankana bukakanyisa mayina. I ntise ejabana era Museveni alina ntise and they are around him. I don't know why. I remember yali agenda ku meeting abannamawulire. I was one of them. Nenyama kangende yo. Ayi Museveni ngana mugamba Museveni mukwano. Ddaala yanga yali yakirawo sente nja ku nebwaze mu yatukisa nankolako bw'ati. Muzukulu. Ate akabuuza akabuuza akamu. Is your father? Ndampulira buli wamu kugala. Najja nga bandeetanga nze gulaba nkola ne practice. You know? Waliwo abantu twalitako abatunga bisatu bali wali mu kitenti bamulinze nze batwalira gyali. His Excellency, sir, my name is Derek Senyonyi. His Excellency, I'm very, like, how do you do this? Because of rehearsal. Guy n'atuuka. Guy namusanga nga ddo ne mukazi we abali awo mu kagoone mu kasisi abali awo ba meeting na Nakasero oba restaurant. Tungamo. Sister Om. Yes. It was like no gamba. They don't give meetings that side because they dinga makaga. Okay, yeah. But ono mukyala gunaina she's an ambassador of Uganda in China. Okay. So abanga president eri wa Uganda. Oh yeah. So abo ndoza bo abaina access to him directly. Yeah. So munayi nga ngenda mulaba. Kati ngo kye kikututeyo wali ogeze mugamba ki? Naina bitu byange. Oh my God, I was like, Derek, what? Oh, your fastest citizen? Yeah, I tried last year timeless frames when I was pushing my exhibition and it failed. Like I tried to collaborate. If you try to go through the official means, it's very hard. I think that's why people bribe millions to see that they can get him, even if it's just a fraud. I think so. Wow. I think so because Ali is so protected. Like it's like kubanga best mjiba creating them protecting us buli omuntu asobufuna access. Yeah, so kumufuna muno simayambu omuntu alida bu document simaya biche proposal biche nange nayo proposal wange otutaye kisanja bagati kubire kwa lyo muliro teri eyo so vola bakati fe tumulindira ku kubo nomuyanga ja muzeeyi ko wali eri zenezi nayisimula banko bulamu wange nayisimula banko nze nga mpulya bulizi Museveni yayiseewo oba bakutte ne batusibire bwayise nga ayitawo. So to first him it was last year bampita ku independence celebration zali I think Soroti. Okay. That was when I got a chance to sit nga wano ngalinga wali ene ngamba sebo ye at kuluno was like okusoka okumula 1-to-1 nga ugamba ota His Excellency manya sai natunyumya naye yeli mukazi we bali leading emboys. So ebisinga nze najja bitula mu butuuzi nga ngezaako like keeping up nkyuse nteekawo ebyange kati ogambye wono waliwo mwana gwe maama nze ate kati yagala nambuza ebimundu ewaffe amanyiye nivana Kasongole eyo kati ategeerayo nnyo gayo yamanyi buli wamu ategeerayo nnyo bannaaye tebalwaniranga nti Kasongole ogeza example of the two oba owedde koza agenda kubuza amanya village
local council over. So kati nze ebibuzo byansukkako ne nnyalira n'ebintu. But did you prep? I did for like days. Nga I am only preparing for the meeting. Even twajja ekiro kozi ali mpadye mtu right now. Twajja ekiro nga tugenda mu meeting ekyo ne batugamba akoye mudde ku makya musude mudde ku makya. Tudda ku makya ku ssaawa 2 tukera bulunyo nga waali. Kati nze najja netekedde ennaku zange nga manyi byenjagala n'ebintu byaffe biri ba content creation ebitali nnyo represented. Ebintu especially informative content creation. Takula sigamba nti content omukulira mu kizibu. Wano kyangu nnyo kulya mu comedy, kyangu nnyo kulya mu music, kyangu nnyo kulira mu lugambo, kyangu nnyo kulya, but bw'ogenda mu informative content, one you're branded as a regime apology, tabayita batya, like people who push for the government. Yes. Kumbe for you just pushing the content, you just pushing your talent, you just pushing your country, you just even love what you're doing. Yeah. Naye nange nalina ebyali bintu teyo nga nja mugaye munaye naffe twetaaga representation, twetaaga naffe mutwogerenko emba mwogera because we are among people that are communicating for this country. Yes. In a positive way. Buli woteekako amawulire waliwo ayomba, woteekako gundi waliwo yafe, woteekako waliwo yabbye, waliwo bakubye amasasi, waliwo. So twetaaga people that tell our stories, twetaaga people that are not only in music to make people's mind nti nga bakyamuse tumwana atukubye ekidanda lya twetaaga bagenda okubayigiriza, twetaaga wabula n'ofuna ne character ye. Oh my God. Yeah. So naye nkimanyi nja kuddamu mu meeting era nja bituusa bulungi. But do you think wade ogenze ffenna ng'otutadde mu nsawo yo oba wade otunudde like you because what you do is so totally different. Yeah, kati nabayo. Hard omuntu ekikonsuming wano mu Uganda. That's true. So nabadde sigenze mu nja kumusaba equipment wange edda. Nze nabadde sigenze nga nja nadde njagala kumulaga our existence, especially people in informative content creation. Yes. Nga ono gamba nti because that is like the least bebatono. Bano abalamu abagatta bayimbi abagatta biki, like there is growth that can be easily traced. Omwana ng'ono abadde one like bakola comedy, like they can track easily growth because people enjoy consuming that content. So kati ono content omulala, that is content simanya agamba abantu, simanya kugenda, simanya muleko ebyo okitegeera omugaye simanyi simanya omugamba rafting, simanya omugamba biki, omuntu alaba munaga ate emitwalo 2 nziteeke mu ebyo mugende mu nsiko. So nadde nyamulaga value nti twetaaga equipment wa bay, we are crazy taxed. Ate kati government bategeera nti equipment for bringing equipment. So ebintu ebimu naye kyemmanyi tugenda kubyogerangako. Na meetinze Mr. Waisit and we are trying to address the same thing because bali mweyo line. Like lwaki mutu charging extensive equipment. Drone permits are very hard to get. Nze bakansi building 5 for just flying the drone. Oba okitegeera. Kyokka nga ebifaananyi ebyokozesa babikwata babikozesa mu national marketing. Ne drone zibega. Tajukale bambuuza drone yabadde gyo nagamba yadde munyenye. Oh my God. Anyways, so welcome to yet another edition of Share with RKB. And today with me is Mr. Senyonyi Derek, Ononga influencer. It's okay. Influencer mu bintu ebya tourism abantu abasinga mutajumbira bya nga tutyogeddeko wano natandika nti no ebintu ebyo ebyokulambula bulambuzi abantu mukimanyi nti abazungu bajja nnyo wano ne baggala Uganda n'okusinga ffe. Abazungu bamanyi ensi yaffe ne bwe yakula n'ebirungi byonna ebirimu, the falls, the mountains, ebibira byonna babimanyi n'okusinga ffe abazaaliddwa wano. Nti okuva wazaalibwa ku kalaako kuwoli tokavangako kujja ngo oze kulaba ssenga. Ogenda mulumbe, ogenda kuziika, ogenda nenga ebintu ebitulinaanyi byonna tetusobola birambulako. So olunaku olwaleero nsazeewo twogereko ne Derek. Why of all things yasalawo ku influencing era nga babagambye nti temukonsuming nnyo bintu ebyo like informative. Ofuna information omutuufu temusitera nnyo kubyagala. Naye lwaki teyasalawo kukola mu bintu birala ebyanguyira abantu okonsuminga n'asalawo ebyo okubanga ali mu byabulambuzi. Derek, what your interest in such? Yeah. Like okola ebyobulambuzi nga byosingamu okutunuulira. Yes. Hello everyone. Mwena abandaba.
mbalamusizaako Jemusinzidde erinnya n'eddoboozi bampita Ssenyonyi Derrick. Ndi musajja muganda neddira nnyonyi yange akabbiro kunguvu omubala guvuga mpa omuggo newerekere mu kyambadde mulimu engo bwa. Wow. Njagala nnyo eby'obuwangwa bwange, njagala nnyo eggwanga lyange, njagala nnyo ebintu bye tulina Katonda bye yatuwa eby'obwereere ng'ovuddeko ebirala abantu bye tuzze nga twekolera, abantu bye tuzze nga tukola emmotoka, bizimbe, mabaala, byonna byonna ebyo naye waliwo ate Katonda bye yatuwa nga byo bigenda kubaawo emyaka na myaka nga tuvudde nawo abaana baffe nga be baliwo n'abaana b'abaana baabwe. Ndi musajja yasoma tourism, nagenda kusoma nensoma tourism era yeringa ye professional yange. Omulimu gwe nalina okukola koze ebintu bya tourism gye mirimu egiri mugezaako okutandika okuyingira mu system mu Uganda. Either nalina kubeera tourist guide ng'otambuza balambuzi, either nalina kubeera in someone's tour company nga mukolera itineraries, nga mukolera costing, nga mukolera oba air ticketing cause byonna nabisoma. Oba nalina kukola tour company yange ngitandike mpola step ekule ogule buji office otandike mpola paka wokula step mpanvu naye nze nakikyusaamu natandika ne kye bayita tourism photography. kyali kipya wano nga tourism photography natambulanga n'abantu ng'abantu ekifo ky'okugenda n'amasimu gaabwe nomala obudde n'amakamera kozi abantu bagenda ne balambula naye obudde bwonna naabumala ku ssimu ngali ati nkubaayo ne bagenda mu bigolira n'amala obudde bwonna ng'ali ku likodinga nga tafunye na budde kulaba kikyamututte. So najja ne solution egamba abantu especially abazungu bagula nnyo products ngamba bannaaye nze wojja nange gwe ku trip tuula gwe nyumirwa trip yo nze ebyokuba bindekere gwe oba niyo bindekere mpozi ng'obudde akasimu koteeka nonkalbe kankakuba it's okay but njagala kukyusa kiri nti people are going on trips to take pictures, people are going on trips to actually enjoy the experience, to see what has taken them there. So kati nze nga nzigiramu nga si guide even though I have the knowledge and information of guides, but nga nzigiramu nga agenda capturing moments zammwe ezo okakasa nti muddayo ewaka munefana ebyo mutulako mulina ebintu byemulako trip twagikuba so yeringa yali line yange yasooka naye nkola nnyo self promotion in myself nti kati ya evolving nga neeva mu ekyo kyokka neyingiramu social media communications. That is when because ni mulungi mu kunyumya okituka mukuba ekiboozi era ifollow yera mbozi wesiko kumfonda okituka mukuba ekiboozi oli mulala awo ndeeta ekiboozi kati nemanya neŋŋamba bemba nina ekiboozi nina skill nabisoma how can we join byonna bisatu to standing out. Abantu abasinga amanyi tebamanyi mbulwa bifaananyi byange waliwo n'abangi nga tebamanyi nabimanya naye nga amanyi kimu oyo kale gwe tugenda bakola ki oba okitegeera. So nakitandikamu engeri kukisoma nekitandika nga photograph on wa bulijjo naye era nina background photography cause nali street photography. So wano wali osoma nga bw'okuba n'ebifaananyi cause nali nabikuba before even going back to school. So nali mbikuba naye nga mbikuba ku loss level eya street photography. Olaba olina okuba nga abaana bano waliwo balabyeko ku street z'e Kampala baba ne Mukalakaasa baba n'obuprinter butono nnyo babalanga tukuba ekifaananyi n'okifunirawo. I was that exactly, that was my job. And that's a job that actually helped me in my school through the entire time of school, and that is like my background in photography. I'm so proud that I did. Munnaye Ono kwaleka Mukalakaasa ono kwaleka mashina hapo. Nalina omwami gwe nali nkolera bali bamuyita Fred. Kati Fred yannyingiza okutandika nze okulaba ebifaananyi naye mwana muto nnyo nali nkoze emirimu mitirivu kati guno gwe gwalinga nga olaba akali musebo akalimu akamaanyi era nga tukwate tugenda mu district tugenda mu Bende tugenda Mbalala tugenda wane nga gwe omulimu musalako tawuni n'okwata Kamukalakasa kati ogwange kubadda nga njogera nnyo
owengwali gwa kata kamukalakasa na kulanga bana yetuze tukuba ebifaananyi olaba ono omwana ku Twitter ku TikTok onagenda nalanga yeffe abavuma asoma ekyo yagenda so kati ng'omulimu gwange kutuuka kulanga kugamba abantu tuzze tukuba ebifaananyi ebifulumirawo tuza n'endagamuntu byonna tubikolerawo. So that was like my background in photography. Ate nali nze nga ntambula entire places nga ndi wano ndi wali mu town obutono simanya maya simanya wakiso simanya kibuli simanya biki like it was like door to door. Sibana abateege wantu ne bayimiramu ne bateeka akalango nedda agotambula azentambula kati ngolo soma ddi nafunamu breakages mu kusoma byalingamu on and off because the product ya government obamanyi so the product ya government and so because of the finances at home kyansumbuwanga nnyo kuba in school consistently so walingawo breakages which I'm very proud actually. I'm proud that happened because it made the person that I am now. And I'm happy to share nnyo kyogera kubanga nkimanyi abaana bangi bali mu ngatto zange badde ne families nga finances zirubadde lutalo so kati okubanga missing okusoma kyampanga time esobola ogenda n'okola n'ogenda n'opoota n'ogenda n'okola biki n'ogenda n'okolako mu mpombo like different jobs that I did when I was nakolako ne mpombo okusiba empombo okukola obulagalo obwo that's why obwocha kati nali nkola mu lusuku ng'omulimu gwaffe kubwocha n'obugata bulungi webale nnyo oba opapa ojakayuza ate abakyala bali bali bakambwana n'oyuza akawombo bakatema ku ssente olanga bakuwa mmeka kirina okuba gyalinya emitwalo 10 eki omwezi ya 18 awe batya kati nga bakusalira namba y'empombo zona nga mulina nga mumanya nti katusazeko olusuku luno tuluteme yani mulutema lwakubanza nali mbeerayo ddala nali nga bano bafamu ekapeeka omanyi ekapeeka kati kapeeka waliyo farms mpitirivu nnyo ez'amatooke n'obugundi bw'empya so that is where I was best so emirimu mwetandika ogyogerako Wow, I love that. It's hard working. Omanye empombo zina engeri gye zikuyigirizamu okumwegendereza. Obukakamu. You know? Tikasale kato kakalire bulungi kayirubuzeemu makati kazinge. Obimanyi. Naye waliwo atamanyi namanya nti waliwo process eyo. Because bawusala n'amandi balina engeri gye bakola engoga ezo ne bateekayo wansi omule ne bakooca like oyina kuba extremely careful. Ng'omwana omuwere. Ng'omwana omuwere okooca bulungi. Okajjamu bakalete ku plate era bampadde wali nenkapira nga nice. Naye buzibu ki wasanga mu mpombo ezo like challenges you faced? I think challenges ziba za muliro nga onogamba za muliro because you always get that time one and kanyokola ni one so you always get burnt entirely because you're trying to burn and warm them and ekintu kikola continuously siba ku muliro umule kinodda nodda ku muliro n'omula kinodda actually mbadde sharing ngana actually any interview kino kyegambi wano. Wow. Yeah, but I'm proud that I can share. Right? Kati omukyala alina okumanya nti omanye ebyokukola. Of course. Tatajja kuzannya. Ndi mwana wa kyalo. Ekibuga kibugidde bukulu. Nze bano abaana abajja mu kibuga ne bagamba mapeera bw'olengera ekibuga ekiwanvu manya mapeera ovaamu ng'okkirira wali. Oh yeah. So emirimu gyonna ogikoze. Ngikoze ekisinga. Olujova eno mu gundi kamukalakasa. Ino ojeva mukalakasa nenzija n'entambuza mpola nenzija n'entuuka paka wendi kati. Yeah. Mukalakasa kusomeseza like Mukalakasa yansomesa tourism yange. Mukalakasa yantandikira n'obulamu. Atandiko nga ono gamba okutandika like to enter into full work as omuvubuka yenna. So kati nakola mukalakasa oyo then nengenda kusoma nsikanga mukola part time nene musomero nga nkubera ebifaananyi musomero naye bana abakola bu business obuyitirivu nga buli kaseera owulirayo ka business ye DOP wange obufaananyi aba yabukubye posters aba yabutegese kati nalimu omwo nga nkola ebifaananyi olumu nkola simanya olumu ntunda ebintu ku kantini nimuyiribi wow nimuyiribi so abantu sometimes balina okuleka abantu babeere ekyo kyennyini natadde ebifaananyi bya muzeeyi ne banvuma abantu nenga ne bana abantu kati bakuvumira
Uganda yaffe olimanyi. Naye ate olaba naabo bakuvuma oba wa yeegomba okubeera ekyo ky'oli okutuuka awo w'oli. Era ne bamala bamugamba ati jangu talina gwanyega. Ate omuntu ng'agoberedde for years aba amanyi story yo. Kasajja kakula kano nze ndi awo. Like oba otriggeringa insecurities z'abantu buli wobanga osobola okujja ne weeteeka wano mu maaso n'oyogera ebintu equipment banze n'enzija n'entula ne mbyogerako ne bagamba mbugamba naye am doing a fundraising guys. Munyambe bwe musobola bwe mba temusobola it's fine. Naye kasita nze nkyogedde ku mutima gwange kivuddeko. Kankubulira ekintu ekirala. When I take a fundraising, 99% of the negative comments were Ugandans. Can you imagine? The 1% which was not even there, they were like from outside. But the money that I got, 98% was from outside the country. And the 2% were from the Ugandans. Oba lwaki tetweyagaliza? Bannayesimanyi lwaki tetweyagaliza. Abantu bagamba nti ensi yaffe tekula. Because ffe nyini tetweyagaliza. Tetweyagaliza ffenna tuli twagala nnyo kubanga waliwo asika twagala nnyo saagala mpiteko saagala nsinge. But you never know. Ono gw'ayambye ayinza okuyamba omwana wo. So that is why most of the times nyamba abakyala. Lwaki abakyala tetweyagaliza? Oteekayo ekifaananyi. Negative energy yenna nga mukyala yakufiirako. N'obuuza mukazi munnange kiki naye. So that is why nasawo ne ngamba nze buli mukazi waali nja muwagira. Buli mukyala waali nja muwagira because you give out what you have. Nja kuwa omukwano because gwe nnina. Nkuwe buli mukyala. Omukyala gwe nguwadde ajja kuguzza. Naye kale nga ate bwe nteekawo obukyayi. Ate nga I know already obukyayi. Ate ndowooza n'okukozesa ennyo social media nze kinkuzza ne kindeetera okwezuula nti omuntu oli atayipinze ekintu ekiri negative ekintu kiri mugenda maaso omulamu gwe. Kati nina engeri gye nfunyeemu ekisa n'okuba nga nsobola okusonyiwa omuntu anvumye ekintu ne ngamba bambika nkusabira bambyo owone oba kyonna kyonna ekigenda mu maaso mu bulamu bwo kitereere kozi nze ekimanyi toyinza kuvuma muntu gw'olayo bulabi ng'omuntu yeetaddeyo ng'asanyuse ng'amwenya ng'akulaga bannaye I'm celebrating a phone. I'm celebrating. Kano mga, hey, you're celebrating otya. Tukole tutya. N'amazima toyina kintu kikusumbwa mu kirego. So kati bokoze ate obokoze tuta ate ye kuyigiriza bulala nnyo kozi bakuvuma non stop like baso kuvuma ku macha. Ababa. Kati okuna kye bayita mental bulletproof. Ng'omuntu okuyingiramu I know Rwanda. Omuntu okuyingiramu ndowooza bannayisi kiraba omukozi ng'agezaho mu personal life banga akumanyi nnyo bati bano muno ogira omutwe bya bulijjo ebyo ya gamana yambuza naga naye Ruth onyigako ddi omuntu n'wakuvuma omuddamu bulungi I lose nothing. Exactly. I lose nothing. Omuntu okumwogerako obulungi sijja kuddugala yakusigala n'abaana bange 7 yakusigala nze Ruth Kalibala Bwanika tekijja kukyuka. Ngeri ki gy'oyinza okugambamu abantu gye naalaba like how they can handle negative comments and negative insights ku social media? Olina kwekkiririzaamu kikyoli omuntu oli kyakugamba si yeggwe gwe weemanyi gwani. I wake up in the morning and I turn and ngamba hi Ruth, are you okay? You're so beautiful, you're wonderful in life. Omukifuna kya Mukama Katonda ekimanyi Mukama akwagala ekimanyi tuli wa mukisa ng'oyingira ng'ofuluma. Ruth Mukama akuwadde ekisa kati gwe n'obona ojja nga Ruth oli kabi Ruth okola biki tosobola. Nze kye neegamba kyenzikiriza okusinga gwe ky'oŋŋamba. Thank you. Kino kyennyini kyendi nze mwennyini nekkirizamu okusinga gwe oyinza okunzikiririzaamu. Ate nze buli kadde neteekamu nze ensonga I love Ruth so much. I'm happy to hear that truth. Nti njagala Ruth nempula n'obujja nti Derek bwe kigenda okunyiza Ruth nkyewala. Exactly me. Nkyewala kyobola omuntu amubuuza naye Ruth okikola otya njagala Ruth. Njagala Ruth nga Ruth togenze mu gym mukwano leero okoze otya ate nga era olidde nnyo lwaki olya nnyo leero bw'otyo olimu oyogera mu gym walite obudde amaanyi naye weewaliize lwaki so ate ngayo dakiika 3 it's good for you. So I love Ruth. So kakati omuntu ne bw'ajja n'aŋŋamba ekintu soka n'enkyulo ngamba agambye eki sinagaseka kati abeera nnyo ku bunnyo bwange Ruth amanyi bagakole banno bano gannuma jjajja wange alina amannyo bwe gati so nzijukirako jjajja wange kakati gwe lwaki oŋŋamba mbukyuse gwe nakabye etuusa ku lulwo nze sinagamba nti gakooye
mbeera mu musajja ngamba aha tegannuma ate nensekera nawo Yeah. tekinnuma Yeah. because manyi kyendi Manyi kyendi. ku bizibu bye nnina okukyusa Yeah. amanyo tegaliiko. Amanyo tegaliyo. You understand? I'm happy to hear that. Obulabe bunyuma. Mbulaba nze ate bunnyumidde. Nze ate bunnyumidde munnaye. Derek, so oyingira tuwa company otandika otya okutuuka mu bino ebyobulambuzi? So kati mala okusoma. Mala okusoma nyo bamala okusoma otusooka ne munoonya ebifo bya internship. Bwe mugenda okukola internship. Esooka ne njiribawo company noonya internship. Noonya wenkola internship osooka wabula. Somehow luckily I got a link in UTB. So I get in UTB as an intern, as a tourism intern. Nze nyingiramu omulimu gwange eza kubeeraawo I think I'm placed in marketing department. Nalina kubeeraawo kukola omanyi intern bakola litwala intern abeera move of document komawo wane messenger. Obanga messenger get rote wano kuchokulya get okola interns waste time ate obo kitekoze oyina okuyiga oli awo oli mupya oli mu place abantu abaliwo baluddewo. So kati we natuuka ku UTB waliwo omukyala baali bamuyita Sandra Natukunda. Yali PR then. Waliwo abantu be nasinkanawo ba digital officer, IT bonna bagaye abaali mu line ya ebintu byenjagala ebintu byembadde njagala za kuva dde mu nnyo cameras, communications biki ebyo. So kali bantu abasooka ddala okubeera bakyali bange. So nali ngeze for marketing internship, for tourism internship, to understand the processes, to understand the strategy and all that. Naye natuuka wali nendabanga baaba omugezi jukira omwana oba onoonya we bakulitaininga. Okitegeera? Togenda kugenda mugenzi kuvaawo. Okitegeera onoonya bakulitaininga egyo omwezi gumu oba ebiri we giggwerako oli mu kunoonya nzirawa. Smart, wali smart. So balina akakamera awo. Naye bwali no bukamera obutono njukira mbadde nkuba eri bya street ebifaananyi eri bya street nga kamukalakaasa nga professionally sibimanyi like professionally byanjawulo nnyo ng'era okuba ekifaananyi wano eno kati munenga nkwata akakamera ako nga ntandika mpola okubisa kamera ako nga nkubisa kamera nga mbakubirako obuntu balinawo tulina meeting kategeera oyiga ate kaliwo tebamanyi kakozesa kati gwaliwo ng'omukinga omugezi naye nga naawe okimanyi ekigabo easy. So but the more you do it, so nasooka nkikola omwezi ogusooka kikola omwezi ogwokubiri kati awo time ngetusoboye kuvaawo naye jjukira ndazeeyo kavalyo akala akasingako kuki kukali akandeeta nze nabalaga munaye nze naye mutampa bya marketing byammwe muneke basimpingire wano ntambulenga nammwe mudda si yagenda wano omugezi jangu ogende naye mukweku awo intani ngetukagwako bali bonna nga babata nze eke yasigala bakugamba bangamba ogenda sigalawo balabala tugenda kubata. How did you feel? Of course excited. Kinagaliza embazi. So nga nsigalawo ng'era ntandika kukuba nga ntandika like nange ntuka time nga ngulayo neyange bakuwa akasente olwo ofuna akasente akatono awo naye tekawa akasente muno like naye ebintu bino ebintu bya gavumenti obikolya wawano oba ng'oli mu gavumenti yadde oli volunteer oli simanya part time employee biki the more you go out that's why balwana abaniga abo okufuluma agawo kapadiem awe bali nnyo kati photographer padiem oba oyoola photographer jukira nali nfulumanga si yagenda wano si yagenda oba okitegeera si yagenda eno gwogenda naye ogenda ne driver we nekikiyitewe leero tulina kino eno like otukesera nga gwe mu agency gwabamu ku batunda because agency bayitagala to visibility ate you can create exactly, that. Yes. So the more I did it, the more I learned, the more I gained the contacts, the more I started meeting people, the more I like it was that introduction, that formal introduction. Ndimo jago yokuba ekiboozi kyange. I'm good to be around. Njiriba manyi okola ntitogenda kungamba teekayo bana ngambe ebyo byabali nedda njaziteekayo mwenye n'okumwenya nzije kubuzo yagala kyekira okitegeera. So
Bobango kyekino ekintu ekiri mu baana abasinga abakulidde mu backgrounds nti tolina kyogenda kumuyisaamu nga kiringa kipya. I know. Mbu Planned Kid oyinza omuga ateekayo banners zino oba mwetike banners zino muzitwala eri. That is hard for them etabimanyi. Awo mbonyaabonya. But why? Why means najja kola marketing wano ngamba simaya kwetika. That's why bana mu internship tebazitewa. Nsigala muleni yange. Nsigala muleni yange nze njagala kola kino ngamba kati ng'abaana basoma hotel management bikibi kyo ngamba otya mwene housekeeping nze nasoma. Nini mwebuza housekeeping anyway. So munaye nga kasende funa bawo nengula kamera yange kamera kali kapinya akasooka. Nenkuba events nenkuba trips zanga wetuma of course ng'omuntu akimanyi nti sina backup plan sina wakuddukira ebigaala sigala kuddayo mu bifaananyi eri sigenda genda applying mu company toyiza kuva ku UTB mbogere mu company y'abatugamba mupeko mulimu ovudde ku UTB wali eri badde bakulaba oli eno ozungodde eno ddeeri. So munaye I did it for like 3 4 years. COVID comes in. COVID bwayingira omanyi COVID alina buli muntu yakyusa. Oluyimba lwakyuka buli muntu. COVID yakyusa oluyimba. Olwo yakyuka oluyimba ne lunyuma. Ne banagudi abafumbi b'emmere. Okitegeera. Akyusa. Aba hotels no hosting simana biki gwanyuma. Aba coffins. Gwanyuma. Munaye nga batuwummuza. Kati bwe batuwummuza time y'okuddayo etuuka. Jjukira baali basala ba staff. In all the entire world, companies zalina okusala zisigaze staff they need there. Ate nga n'abasigaddeyo babasalako ne kasente. Kanaffe bakisamu ekibaluwa. Yawo bubi nnyo. You agree? Kasente ko bakatoolako. Yes. Kati balina okulayinga off at least 20% or 30% of the people. Abantu bangi. Amamangi be bagoba. So COVID yaggwako badde wali njiri bamanyi ntandise okukikiira. I know. Ebanga munaye tujja kuyita nka tulabyeko nnyo. Time yakaaba. Tujja kuyita katuna abatwagadde kozi tetukyetaaga abantu mu office waneeno. Obulamu ne. Don't tell me abantu bagamba nga you can work from home oba part time. Abantu bangi abadda ku side yawo. I think atendo za kiba kyafuna abamu bafunamu omanyi nti abantu asinga tebanawona na COVID session. Kozi abasinga nakati tukyali mu kiri work from home. You know? Like nange kati okunzigye wakaba. Era kati ngiziba waneeno wakatula kyapira we sawa zo 5 genda okola ebirala. So munaye nga banta awo nga gutandika gujja bagira. Tandika tourism yali egudde. Otwakyatambula te. Tourism yali egudde banna. Actually mu COVID yenna ffe twali down. Tewaliwo trips, tewaliwo anything, like our industry shut down. Because remember, hotels Nanzigali. Airport Nzigali, tewali entry. National parks zali closed down. Gorillas zali closed. So nga tewali kyeta muntu Uganda, tewali kikola ki. So that is the time. Ngero omuyiribi. Nali nkoze a lot of contacts in the entire industry. Nga mmanyi ebifo njiza ogenda wa, how can you connect to where and all that. Netandika organizing trips, but zaali z'Abannayuganda. Onjo? Olaba nga ojjukira trip z'Abannayuganda we zaakajjiraawo nga domestic trips manya. Ajjukira omubali lwaki tusobola gukubira e Kampala wano. Kati nga kyokola oteeka trip omubali n'ogutwala mu national park. N'ogutwala mu Lake Bunyonyi n'ogutwala. So natandika mpola okuorganizinga trip right after nga mangoyo bati ngamba oketuswitchinge David tukole kikati tunoonye ekyokukola nenyingira trips. Eyo idea ogijawa? Nasoma tourism. So kati nali nina onoonya how to survive in the line of what I do. Because muganda okutandika okunoonya ekintu kyakyokukola. It's not easy. It's not easy. Ogenda sima mu supermarket, ogenda sima mbichi ebyo. Subuli abantu mmere. Subuli abantu obwe. So clients abasooka wabajjawa. How did you come this one? Social media kati nagala naye kodde ko ku kintu kya self promotion. Ne when nanize mu UTB. I was doing a lot of self promotion. Yadina na followers bange 12 oba 10. Bali batono naye nga we bali atenga nakukiriza mu asatwana ne bajja ne tugenda ku trip.
That's why ataka tinekeza kati nchimanyi kati nsoba noleta basi meka obwe kitegera koze nchimanyi mu industry abantu baba nonyo omuntu asolo okuliratinga n'abatate n'abakulu I chip in there kati wemani alina abantu nga 100 abanfollowing ku Facebook n'abantu nga 5 ku TikTok kutanga naka abantu 10,000 nga nsobola okutoka ate nga nze ndaba okikubye nga ndaba sebo marketing trips bubi nnyo. Yeah, I did a lot of self promotion. I did a lot of promotion those trips nga tukola videos trips always zita entango anno what you kagamba kwacha nyo kava ku muchala wa Gonzi wa Will Smith oyo Jada Pinkett. So yeah, so ka trips ezituma entango kati nga every edition je twataka nga tugamba entango sipi entango bunyonyi badigizo balina kati onesoka nenkwada trip nenga product yange enkulu je tutunda ku trip eyo photography and videography. Okay. Ojjukira nti abantu bagenda ku trips kati fe tugamba jangu tugenda tukubira photoshoots mu national park. Otuwadde akafe tugenda kutambuza tugenda kola ki nenga product sinzo okukuleta sikulaba bisolo bifaananyi mu game park twafuna bayimbi bokka abayimbi baagala ekyobwerere nawo bamanyi bamanyi bulungi nnyo leka tobanyumiza bategeera wonna so munaye nga trips tuzikola tuka time abaana bangi ne bayingira trips like abaana bayingira trips ezatandika ku 5,000 ne tukekiseera nga olaba trip egenda mu kifo kyekimu otegese ku 10,000 8,000 abantu batukesa ne bajja jukira ennyonyi baali bazigadde kati buli muntu atagetinga mu na Uganda kati ne kituka competition nga tekyali kwani ategeka asiga nga kiri kwani alina sente entono awo ne gujja bagira I know awo ne gujja bagira. So after that nenkisala trips nezikendeeza ddala ne tuka marketing trip ya 6,000 funa abantu 6 abantu 3 ebekusala nokita nenzita nodda kuti nenzira mifaananyi byange olwo bikubira wa ku street nedda tewali street jukira tukoze weekend tukoze trips tukoze kati awo nfuuse like full time professional n'omuntu nenga sina advance nga ndi ku kimu just photography tourism. Yes. Our gigs nezitandika okujja munaye waliwo nounajja nochippinga like wonnanga olugamba bw'otula emyaka ng'eni mabega bali banoonya any photographer in tourism. I was the only person there. Walingawo bano abalala bali bakola ebintu ebirala. Actually mwentango mwe mwava naka video ka Njagala Vibe. Njagala Vibe. That is among the trips, yes. Wow. That is among the trips. Oli kulyato. Vibe ojaga yachi kulyato banna. Amores Johnny, Amores like Amores. It's exactly like Amores like so I'm like that. That is like me kuvadda. So kati ezo trips ezavaamu ka vibe ka video nali nkolanga video bwange nga ndi ku mulimu ogaye mutya tuli wano tukola Njagala Vibe yakolera sente. What you say? Yeah. Nali kyali muto. Yeah. Nali kyali muto ate nali ndi awo kanaye bya social media sinabitega abana babiryamu like omayi ba bloggers baffe bakalyamu okusinga. Bo bakabala. Because waliwo pages ku TikTok ne ku YouTube ezirina views 10,000 okusinga obwange ubona so kati kagoinga vairo ku pages z'abantu balala katambula nze wange Njagala Vibe kati no bakyakakozesa. I know I find it kati nali muto ne kantamya amabaala right nali like omanyi ofuna attention nyingi like and you get scared. No joke, I got scared. Wow. I really pulled back like I was ngogenda mu bbala oba webasa ekiro owuliranga banayi ne bintabukako. It was too much. One time nali ne mu bbala eyo nga ndi jjijja nsazeeko akamaali kange omwana nandikodinga akavidiyo nindo kasa akavidiyo kali ku Twitter. Njagala Vibe like I can't imagine how the celebrities live. Like I can't imagine it so bad. Like tebaina any line. Don't you privacy? Like temuli privacy mbo simambo oberekawo jumiro. Ate obukutomera obutomeze nga tokyetegekedde. Kati nga gwe waitu okyetegekedde. Nali sinze kutomera. Nali manyi gwe kola content mulaba mulai goto like I had never ever chased that. Njala kubeera celebrity one. Even up now for me I enjoy.
and I get so much gratitude in what I do than the attention that comes with it. I know. So kati nze wenkiteekayo ndaba nga lwa abatambudde ne bangajja tukole ffenna because of this. Izo yeomaze nza. Kati njagala vibe waliwo shooting abaani. Nali era ku trip yange twali tugiyita Entango Jinja. Entango Jinja kati people were doing they were doing Mr. tubing. Mutula ku bipiira ebyo ne muge wali bikozeko. You should do those things. Nagenda ku rafting ne Kasuku katona afe. Nampe eddaame lye. Era kati nga yalikyusa. Kasuku yalaama. Kaimanga aseka busesi Kasuku yalaama sister. Abaana bange. Sister. Ne protein. Era agaye eddaame lya Kasuku njirina mu bigambo. Rafting nze mulaba bulabi. Nalabira obutondayo. Rafting tasaaga. Nakamukola emirundi mingi. Namukola ne John Black emabegaawo gwasembayo naye kataafe. Badogerako. Nedda rafting bino kino. Izo kuba nekifaananyi. Tokola kadeeka. Ebipiira sibibaje. Yaliko njagala vibe. Kati ebipiira ebyo nze kwe nali nga nkuba embeekulo yange nga nkyamuse nga mpoggana nga ndi ng'era nga ndi mugamba bakirayante bange nti banaye mukole ki? Mpe vibe. Iyo rafting. Oyo rafting. Okwe twali. Okwe mwali? Oyo John awo. Nze ng'ondaba nzoyizo gandibwa Nateekateraba Kayima yali ku bino ebidiyo abakozesa zugundi bazita batya? Bugundi bino bipano binene. Yes. Naye ate ffe twali ku safety boat. Safety boat obira. Twagayoko. Enesigala nga nkutte. Awo. Oyinza nze ninga ali ewaka. Nawe sebe ekipiira kyefuula era ne tugwamu n'emmira nako nzuuyo awo nga nnajja. Manange awo sisobola kati ffe batwisanga eri awatali gundi nnyingi naye Kayima n'ayitira ddala waliwo nnyini n'agwayo booti nedda nga taliiko ne bamulinda n'aviiramu erya. Netugamba head boy ogenda kubbira. Kitegeeza Kasuku teyabbira. Ffe twali ku safety boat. Era tuba mwetaaga kuzzaayo. Twatya n'akatengo abaana ba. Mulaba ka video kano maani. Kasuku alina empisi. Bw'oliyagala okuddayo mu rafting. Nja kusima nnyo ngende naawe mwe bantu benjagala okugenda tulaga ensi yaffe kiki nanjala obbireko oveeyo kogambe omugga Nairo oyo tatya nze gwe boosaasira nakupa pozi floater newa ne jacket of course walina jackets so oli ku vibe kifaananyi awo tukuba ebifaananyi naye nali nkola bu video naye mbuyita 100 days 100 videos everyday nalina okukeera ku video kumaca nga nekola ka video kange nga nkola leero tuli wano leero tebikoze like obimanyi like bonna video obwedde era bw'onaafuna time so itanduza ku YouTube channel yange eri enkadde ng'ovuddeko gye twakatandika ebintu ebyo byalinga nga nteekangayo byenjagala bikiya so Derek Senyonyi ne twakyusiza kati egenda kuba board narrative because of the bigger picture gye njirabamu YouTube sebo platform y'amaanyi abaana ngera bakozi buli wakolanga byogenda mugundi wakolanga ogenda okulambula abaana ne bayingira bangi so but kwena kubanga ekyo lina kukolanga kyanjawulo ekyo kirina kuba kyanjawulo so kati that's why bwesazeewo njiddeko guno mwaha gwe nasizeewo njiddeko lwennyo nakyusiza entire strategy netukyusa entire market plan netugikwata netugistructuringa nga business nga full time business not only like kusimanyamu nga luli wabeeranga mubira vibe so munaye nga tukola kanja vibe nga kantu kafuluma nze kati mba ndiwo oba nali mbalala wande nali mbalala mu bbaala nze okusooka okubimanya nali mbalala mu bbaala kati mba ndi mu bbaala ngenda owulira eddoboozi lyange ne ŋŋamba eyo eddoboozi lyange like nze nakyamuka that's me. That's like kumbe for them they already knew the thing. For me, I don't party. For me, I don't go to bars. I don't go to branches. I don't go to so like, boring. Yes, exactly. Like I'm totally disconnected from the real world. I can't say the real world. I'm connected. The real world. Yeah. Like that's the amawulire. Siraba sigobere abantu ba amawulire like muno kumanyanya trending up chebi. Omuntu omugwe focusingako. Derek. Kaya. So kati, I've only been to Lugogo once. For a concert. For a concert. Yeah, I know you guys his concert. Yeah. Why him?
I don't know. Naina kayimba noza kanali manyi. Ona wali bagenda tugende lugo. That was it. I've not been to bars around. So sina chemanyi child sana Then you're simanyi too busy chigenda man. traveling. Yeah, I'm too busy and I don't enjoy it. I don't enjoy crowds. I don't enjoy people. I don't enjoy being around people. I'm like, hey. So kati muneze ndi mbala eyo mbala ngendo laba abantu yala vibe ngendo laba abantu mutu bakamanyi. Nenga DJ, that's me. Hey DJ atingako DJ namkolia night. We have someone here. Hey. Akatogere mudagala vibe. Ate nange nga China mbala. Nga manyi just kigenda komeyo. Mbala chiko kati ngendo kudde eno. Nga in bars in everywhere nga wempita nga ikania that netukesa ne chintama nechitandika n'okuntiisa. And then when someone recorded me nga ndi jinje then I will like in the nenchivira mudda like ne disconnecting from the entire thing. So kati nzo kuddamu reconnecting with the thing later after like nga chimanyide like Ningamba kale okay wana yeyo no yenze it's me guys. It's me guys. So yeah nataninga down interviews naninga down all the nga sagala nnyo kintu kiri mu appearances. Why? Your camera shy? No, I'm not. Nanga nchigamba nti bobokola chitunga your goal is not like to be a celebrity. Your goal is it gives you joy and fulfillment. Yes. Sometimes you miss out. Suppose goboli kuchino kati senga nali nnyo promotion ya celebrity ndoza nandi badde ndi everywhere. Naye nze na disconnect because nze nyimuna kyenkola. Ate nyimuna ogenda nze nentuka na mawjolo ne park nga nenvamu nenkuba ekikoko kyange. Nempogana n'abo abayayina bakitegeera. Not for attention but I enjoy it. Kadu butono. Lwaki kuliko obumba bubiri? Olale nnyo. Oyo yenze dada. Tongambe. So unaye akantu tuko kama Nazareth then that's when I start like use it as a marketing promotion as a what nganchira bye basafe boda bakozesa ngada be mutindi bachikozesa ngambulwa bye ku radio ngambira bye ku TV. That's when I'm like oh hey. So what you call social for your promotion? One marketing ngazi self promotion omuntu yankolera ddala. Because nali nkola ebintu ebyo for some time but no one knew your work, no one knew my work. Ate n'ekirala I've learned through that people love working with people they know and they have seen than someone new. Because gwaba akulaya bane confidence eri akimanyi nti nina omujja I've seen him I can. So kisajja nkiwa emirimu gye nkoze egisinga gyali sparked by that. Ngofudde ku waliwo gye nkoze of course nali nkoze project za UNDP as a World Bank before but to really fully spark and starting get work it was through that. I can't say nti nekati sikyafuna nekati nkimanyi kyagifuna because of that. Vibe. So yali breakthrough yo? Yali breakthrough yange. Okay. So kati ne video ndazi nzize nkola nti kitu sana nekyongera mu promotion neki building a trust neki building a confirmation in brands that this is someone we can work with. I'm so careful about what I say online. I'm so protective like teri muntu gwe nkuma nganze. I protect myself from negative energy. I protect myself from things that take my attention. I protect my things because like, you love you. Yes, so much to get priority yange banyoko. Yeah. Derek. So yeah, emirimu gyenfunye egisinga gyenkozezza abantu be meetings abasinga. I meet a lot of people nga bamanyi because of that even though we do a lot of things. That's why nti ne when to say evolving and tukesa nga ndi storyteller I'm branding myself as storyteller. People are still seeing and stuck in the photography percept because they bamanyi. Era ntukansira nze nga ndi ku event nga nze obanga ngenkya tulaunchinga Powate. But I'm not there as a photographer. Yeah. I'm there as a tourism mouthpiece. Yes, Not because of photographer, but because of tourism. No quantity. So but na Uganda. Yeah. But receiving anga bugobojraba. Tourism over the tourism. Ekyabulamu bana Uganda ensinga China abantu baibo benyini berambulira ensi yaabwe. Ensinga Canada abantu baibo berambulira ensi yaabwe like they are their biggest travel market. Wano kyawukanamu nti
Abannayuganda tebalambula nsi yaabwe. Obeera n'Omunnayuganda nga muzaala Masindi nga tagenda Nkoma Kisoni Falls, which is like 20 minutes. Obeera n'Omunnayuganda abamuzaala Mbala nga tava Mbala kugenda mu district ezimuliraanye, tagendako mu Queen Elizabeth, tagenda bangi. So nkimanyi waliwo time awakyalo bingi ebikyayagala okukyusa, tukyetaaga ba Derrick bangi. Yes. Kyekimu ku bintu bye njalo ga president tukyetaaga ba Derrick. We need hundreds of. Ffe twagala nnyo okuwulira dana okusoma. Aha. Kati bwe tufuna abantu abasobola okukwata information ne bagi simplify ng'esomesa ng'eyigiriza ngamba abantu banne no genda waliwo kino, genda wano waliwo kino, gendako one. Like the way I love my country and appreciate my country now is different from 6 years ago. Wali totambudde. Webale. Ne kati omanyi buli kimu we. Kati mmanyi buli kimu. I know how I can travel at night. And someone will say, yeah, nti kati Derrick oyina ssente. Yeah. Ebintu by'obulambuzi byetaagamu ssente. Yeah. So omuntu ogenda mu convincing otya nti okulambula. Then oyo muntu ndowooza kaŋŋambe kinnuma nnyo nti bwetyo bwe baatukuza nti tulowooza ebintu bino by'abantu balina ssente. Yes. Nkoze videos nga hitchhiking. Hitchhiking kitegeeza okugenda no dependinga n'ogenda n'oyimiriza emmotoka ne zikutwala. Nze golaba nkoleddeko trips ku bugaali, nkoleddeko trips ku kabangali, nkoleddeko trips mu buses, nkoleddeko trips in any way that I can, because nkimanyi nti ekintu kyonna kyensobola okweyigiriza nsobola kwewa information eyigiriza ku nsi yange. So nze okugenda ne ŋŋenda embalala mu global sina kyenfiirwa. Global yange ya mitwalo 5. Lwaki njagala Land Cruiser nga sinatuuka kujja affordinga? Mugamba accommodation ya bbeeyi. Lwaki oyagala kusula ku lodge ey'emitwalo 5 nga waliwo ey'emitwalo 5 gy'osobola? So nga kuliko ne breakfast. Yes. So noonya ebyobulambuzi biri cheap. Actually biri cheaper than ebbala z'e Kampala. For real? For real. Mabega kaawo mu November nagenda e Kapchora ne mmalayo weeks 2 ne spending emitwalo oba gyali 7. How? Genda e Kampala wano ga spending mu nnaku 2. Ndowooza bayita bbiri miliyoni. Ndowooza olaba. Miliyoni 4, miliyoni 7. Ndowooza olaba kyengezaako mu kireemu. So how, like, ogifuna otya okubeera cheap? Engeri gye nkifulamu cheap nti neemanya. Like teri kisinga nga kwemanya nti Derrick munayi kakkana tonnatuuka kusasula kanyonyi kutwala. Kati kyosobola ki? Kabaasi kalinnye. Kwata buli kyoyagala linnya. Derrick mune tunatuuka kusasula sente miliyoni 2 za accommodation. Because abantu bagamba accommodation wa bbeeyi wa miliyoni 2. But nze ngangina nensulayo ku 15,000 ku mutwalo kumeka, because nayo option gyeri. Kino kikola omaze kutuuka eri oba okiwakingireno nga nakutandika kutambula? Nkiplaninga like nsobola omanya ngenda let me say Kapchora. Di Kapchora ngenda wanjagala kola Spee Falls, njagala kola kinengamba okay. Trip gye nakola emugundi mu November. Nave Kampala nengenda ali eri boyogere nenyimiza ebitwera ebyantwala ne bin dropping out ne nfuna omulala. So transport yali wabwere. How? Totya kubba. Kubba wa. Eno Uganda. Oyimye n'oteekayo bw'otyenga? Nenteekayo nga bitwala mu firimu. Bitwala mu firimu. Nenyimira yagala nantwala, atayagala nampitako, and it's okay. Oli bwantwala ne mugayo munengenda Kapchora naye okoma wansula akaawo nga mbuuka nga ngenda. That's why nkoze videos nyingi, that's why nkoze ebifaananyi bingi, that's why nina value mu content wange, nkoze nkimanyi simu wangu. Asinga ono omwana akutte essimu n'antwala n'agamba oba n'avuma oba n'akola ki, like nkimanyi owange yeetaaga time, preparation, writing, scripting, editing, and location. I hear you, yeah. And information. So kati olinya bitwera byaffe naye kati bizze bikyuka nga onoga kati bituuse nsobola ofuna abasobola okuteekamu ssente ali mabega nakola ne Kenya Tourism Board mu Kenya nga tumatetinga Kenya, they were flying me the entire country like bantwala mbichi ezine bantwala esambulu ne bantwala ewa but kize kikula olaba kyengeza kugamba kize kikula for years kize buzi just out of the blue ne kijja buzi nina campaign ne YouTube egenda okutandika ndoza mwezi nga gumu bagenda kusoma buli kimu but kize kikula kyengeza kukulaga kize kikula ate nga nze ndaba tekinnaba nja kituke time nga tugenda ne tukola ne government za Egypt, government za wanga bamanyi nti if we need people that can inform about the country, it is Derrick. Wantu ina abantu milioni 45 eziri mu Uganda. Mu myaka nga 10 tujja bana abantu milioni nga 15 abako social media. Kati bakyali batono naye bali mukula. Kati ze ne setting ready time. Obadde wano tuyisaamu okulaba nti how cheap it can be. Nti kati wano ofunye transport wa bwerere.
ogenda capture tuuse eri na tent yange katenti ka mitwalo nga 12 wali mu China town okaguze nkali kali mu nsawo ye mabega nkalina nokkalina kabeera waawo just in case nkedde ku majja saaga asula mu nyumba kati obudde bwokya n'okwokya nkakati kali omwana yafuuka muzungu otyo ngakwata nekate kaliyo newebaka yeah so ngena na katenti kange ndya mu restaurant bw'abantu nyumira nnyo okubeera ne bagayidi bo ku byalo ebyo nyumira nnyo like nyumira nnyo community engagement ate bwe ngende capture mbanja kutegeera banna capture babeera batya balya biki like those people are so amazing they are the Sabines. It's the smallest tribe. There are like 300,000 people in the entire country. They are the original initiators of Imbalu. Juba tribe jibatugamba ngi ekisala bakazi. Yes. That is the tribe. So kati bakijjawo. Naye nti bwogenda n'obayigako. They are very amazing people, very communal. You go there, you meet the likes of the Cheptegei, Jacob, you talk to them. It's like amazing. Man, kati nze njagala okusanga abantu ngabo. Netwe ntunyumya Joshua Gambo tyagende muna like okitegeera like obwongo bwange bubukuka okusinga okubeera Kampala wano oba nenga nkikoze cheaply. But what if you had a family you know what said the family sinajifuna nejja kujja atenze nkimanya kukuliza kamu ku family yange family tugenda kuba nayo kukuba nze sigenda kuba bano bataata musimanya mutule mu kamotoka mugende musabe mukome waka tata agenda akole mama akole okomeo I don't like I respect people who do that but is njagala life when I'm exposing my kids to the right so olowooza lwaki bannayuganda byo tebabyegomba do you think tebaagala bwagazi oba sente ze zibafuga oba eyo culture balowooza y'abazungu? I think mental state y'abantu baffe the biggest population ekyalina okuba nga yeetaaga okuyigiriza singa nali mu US I would be rich by now. Know, right? I would be really rich if just one on the rights from the Njala Vibe, rights on the content that I make, rights on the video that I make because abantu babikozesa companies babikozesa but you don't get the monetary value out of it. But nkitegeera nga olaba abayimbi bwe baali emyaka 2 mabega 3 nga oli agamba ndi muyimbi waga tujja kuyita ku muyimbi naye kati ssebo be bavuga zipima be bavuga ziki be baliko kati kimanyi mu byenkola in the informative contribution time is going to come when we are the hot cake. I know because abaana abala kye bafuna their biggest proposal is numbers nti n'obukadde bubiri bubuno bunfollowing kati nze no that is not my biggest speech to you. I have the right people to buy what you need. I have the right people that can spend actually nemba n'emitwalo 6 tebataga mitwalo 6 juna weetagako abantu 3 okubanga they can be influenced to go and buy ne bavaawo ne bagenda ne bagula ne bagamba nti kangende ntambule so abantu baffe bakyetaagamu okusomesa bakyetaagamu okuba nti tubakaka information eno tubakaka okulaba Murchison Falls yadde baagala yadde tebaagala naye gwe okubanga bakaka buli kaseera olaba lugambo ono muyimbi yagenze n'akuba kino ono muyimbi yakoze kino eno okimanyi gwe weewuunye lwaki oza gundi kyampanya sima kyampanya kyampagane waliwo live y'abaana abagondi abalenzi ababiraka I know like gwewuunye lwaki ejjuza abantu ne bajja koza abantu baagala nnyo that kind of information kati okubukyusa Kenneth Mugabe would be among the richest musicians here. I like that boy. More skilled would be among that is like the kind of music never great like Katumwa well no like no okitegeraka naye bino ebyo bitubowa bituletera nnyo lowooza so yeah nendi katuli katuufu tetuli wakyamu but abantu bakola appreciating the chocolate like the ministry yennyini ekwasaganya ensonga ezo za tourism ye ekutunuulira etya era ekumanyi nti gy'oli. I'm thinking about the answer. Kimanya abatwalizi baffe abanalaba video nebo bamanyi kye mwagala nziremu naye sijja kiddamu kanziremu ekikola PR temumanyiira mundeke Ministry ya tourism mwebali nnyo mu mbeera onzi akasose twali kogedde but for real ministry like any other government agents tukyalinamu that lagging but sijja gamba nti tebatandise kulaga interest bamanyi nkoze nabo a lot of projects
yadde simpulira ndi underused kitegere nga onogamba walabadde kango owulira oyo like you can do a lot if there is facilities and there is a system that is supporting you. Like you can do a lot because you can see what Kenyans are doing, you can see what people in Rwanda are doing, you can see what people in Tanzania are doing, you can see what people in Dubai are doing. So tukyali mu limited but nesobi nkimanyi nti tuli cut off because twalina that first exhibition ginaina ku Serena last year. That was the first tourism exhibition okuvayo ku yo level. Okubanga ate omwana omuto yagikoze ng'ate ali bano abaana abeetakulira. I know. Kubanga osobola convincing brands endala ne zijja ne ziga kale katukuweeyo buneeno Ani omugenyi omukulu? Omugenyi kululi. Luli yali ya CEO wa ITB. Lwaki yali CEO wa ITB? Because I add so much attachment and value. It made so much sense to me nti yababeera. But we could have got anyone, but twali twagala ye because y'omu ku bandaba nga nkyali otandika actually watandika okwetegeera kyo. Yes. So kati kyali tugenda giddamu guno omwaka and we shall get someone different. Now we shall get someone asobola okwapiringa to the bigger Ugandans. But yeah, omwana sogono gubaamu ki kitwa omwana sogono gubaamu one tukwata ne tugatta music. Last year twalinamu gundi yalinga headliner Lydian Babazi. So tugatta music ne tukwata n'ebifaananyi ne videos. So kati nga onogamba nga mugenda ku myolesa egy'ebikati wano tuba tukutte information nenga information ya ggwanga ne tugipackaging ne tugikuteera mu kifo kimu nti gwe atagendangako bwindi atagendangako Machison jangu ogisomeko jangu ogiyigeko jangu olabe videos about that jangu otule wali eri ofuna dina jangu bakuyimbireko nga because it's a red carpet event, it's always red carpet event. So jangu ofune that experience kwata muntu omujje ku date. It is like that time otwagala okuinstilling a national pride in people. Gambe munaye mujje mulaba about just the country. There are things that I've been creating, there are things that I love creating. Mujje mubirabe because so this year njala ku involving n'abaana abalaba kola kyenkola because bafune platform jenina ninza okuba nsobola okumatiza brands but waliwo abatasobola nga bato tebasobola nga tanategera official language ekola etya simanya proposals. Oh my god, simanya pitching, proposal writing, simanya biki ebyo byonna kati nze njagala ngalo nenkokola okitegeera nze nali sibimanyi ebyo nakulira mu eyo time. Nze naye simanyi nti abantu bakuba n'enkola, naye simanyi nti omuntu akuggalira n'okuggalira. I'm so genuine, like ndi bano abantu abaagaliza nti bw'obanga nkulaba ng'oyimba njagala baaba oba kukupushinga oba kuba nabikonde nkakase nti oyimba otuuke yonna gy'oyagala okugenda. Kati nze nali manyi oba ne buli muntu ali bw'atyo. Kati mu eyo time we nakirabira abantu abali bamanyi abasinga ne baggala offices, abantu bange abasinga ne banneesalako just because it's stepping out of what I am supposed to do. So awo nenkitegeera eyadde ate ne banziba awo neefuuka eyadde kuseyo nanti banzibako olunaku lwennyini banziba ku lunaku lwa event yange lwennyini. Like the day that I was like making a big win omwana we yajja nabba buli kimu. So do you think it was planned? Yeah, I think so. Why I think so? Because yakozesa dakiika nga 5. Like it was in that small gap. It means someone knew, trailed you, and they were planning. So, sina gwe nninza kunenya. Because sina n'omu gwe nalaba nti wuuno. But nina bensuubiriza. Nagezaako poliisi, nagezaako biki. Ogimanyi. Nengezaako okwetika venue nenjetika ne mane nga wayibirekedde ebintu bitwala ku media yanswayira sijja nabbikwata bireeta mu media. Ebyo nanga kankireke. Naye nga bakubba oba otaddemu ssente zalinga mmeka? Ekitone nnyo ba content creators mumanyi equipment ate nga tebabbi equipment kamera emu nga tebabbi laptops batwane drives alinga drives 3 nga kuliko ads z'aba sponsors kuliko content gwe nali shootings n'ebimu bye bali exhibiting. So literally oli yali azze kunziza mu kyalo. I think I was not supposed to survive that because after that I saw my head telling me things that it has never told me. Nga gungamba wadde kino tukole kino oba tukiveemu oba like nga simanya amazima wakuddukira.
nga simanyi wakudduka. So mulimu cameras. Ekitone nnyo milioni zanga 10 plus. Walinamu biki ebyo? Milioni 10 plus. Bw'obanga olinamu cameras Sony, olinamu zi Nikon, olinamu lenses, olinamu laptop, olinamu drives, olinamu like ebintu byaffe, olinamu cards, ebintu byaffe ezo sente entono nnyo ku byaffe. Omuntu weewe tibusobola okukola sente ezo. Kati like ate lenses baziseera. Weebale nnyo. You can buy a car. So tundayo gundi zanga nga kangule nanga kamotoka kange. So kati omuntu babutono nnyo buti. Niyo omuntu asobola bukwata n'otaddamu kuyimuka nakuddamu kwezula. Era content creators mwenna abali ba photographer nga bakubyeko ebintu byo. I hope muganda wange ofuna obuvumu obuvaayo n'okyogera koze ekintu ekyo wekisirikira munda n'okikumina munda kitukesa ne kikulya wekka. And I hope you understand nti kana kaseera kabaddewo eno property you can rebuy that. Naye ekintu kyotasobola kugula bwe bulamu tosobola kugula mukono nga bagumenye, tosobola kugula kiso. Nze yadde banziba n'omubbi yenna eyanziba ndi so thankful, ndi so grateful nti wanziba kubanga wandaga kye bayita resilience, wandaga kye bayita okuyimuka ng'ogudde mu kinnya no hitting a rock bottom. So ba photographer nga bali bakubbyeko muganda wange lemezaamu weewole haya. Do whatever it can, rebuy that equipment. How did you survive? How did you bounce back? I am so spiritual. I am so these people that do a lot of meditation. These people that do a lot of breath work. These people that I've learned. I'm not yet there, but I've learned to sit and pay attention to their emotions. Sijaga mama, I did good. I am not proud of the things that I did and the things that my mind were telling me to do to myself. But I'm grateful that I found joy through that time. I'm grateful that I can speak about it here confidently with you. I'm grateful that I came out and posted about it and did a fundraiser to the people because champa a lot of joy. Kati ewa kamera nzemu nenzigula kati oba sizemu nenzigula mu mutima gwange ndi mujjuvu oba abantu banyambye oba tebanyambye mu mutima gwange ndi mujjuvu nti ndi abo abantu abaluwana okudetachinga from external gratification okubanga byonna mbifuna munda munze. Ona wagambye nti 1% bali bantu abatali mu Uganda bakuyambako. So abantu bano wafuna during your work oba just bali ku internet basaasira busaasizi buli azze? Like 98% people that have supported me. Sente zinawe zinako twetagano kitano nnyo nagamba nakola fundraising nga yitaga omutwalo gumu ogwa dollar. That's like million nga 3.7. Right now $3 million obanga mukaaga. I think mukaaga we tukyali. Yeah. So abantu abasinga aba donatika esente abasinga bali bantu ba following on social media bazinga bala waka wange n'abambe nali ntambuddeko nabo. Kati link ewe nagiteeka yaba na Uganda abasinga ba nice but ataba na Uganda abali so rude to me kubanga ntadde ekyo gwe wenna oteekayo kyokyo olerere tubadde tumanyi obadde wano obadde wagire nalemo like abantu banangira ebintu byesimanyi nakumanyi ekyalo banna ate bavumanza oluzungu ndaba nti bamwe bakugamba bavumanza oluzungu ne baddale mukati naye toyinza kuswaza muntu kintu ye kyatawulira nti ataswala. Ate ekimanyi kiruma abantu ng'alaba toswala kintu kiba kirina kuswaza agamba yirwatyo ntaswala. So abantu abasize babadde bava bweru abatoto bavudde munda naye negative comments zibadde ku bantu baffe wano. So kinengejje kya discouraging muno okupushinga nnyo link ekoze nkimanyi abasinga abantu balaba ebintu byange ate basinga ovuma kandi ngamba omanyi Derek link eno tugitambuze in the most kind way tugiweereza omuntu gwe tusobodde but sigenda kugipushinga everyday mungere ku macha guys support me because okipostinga yo ne bakuvuma. But tekiraga kifaananyi ate kibi kubanga ate gwe awaka wennyini w'oli. For example osimbyewo okulembera obukulembeze mukyala wennyini akuyimira mugongo naga temumuwa akalulu
oza abantu basobola okutrustinga if your wife comes out naga ati musajja wange yasinga omubi so kati gwe posting abantu bakufandinge kati bannayuganda tutandika okukubeerako do you think bano abalala bonna bayinza okuyamba abatali mu ggwanga kanjikuwa bwati mu perspective mwenkirabira nti nze okupostinga link eyo okupostinga abantu nti bane mujje munyambe kyalinga that time wogamba nti ndi ready okumoving on from this. Yes. What are the steps I'm taking to move on from this? Yes. The step is one, doing my part. Yes. My part is what? Talking about it. Yeah. Ngambe nti bana guys banziba ebintu mubimanyi mbadde mbaita koti wange yasala like I was putting like yasala from like I was like putting there every piece like nesalira ddala. So nze okubanga nkoze bold step nezija nengamba let me ask for help for me. Yes. And the inner person is grateful. Omanyi lwaki abantu abasinga tebagala kusaba buyambi? Abantu abasinga batya okusaba buyambi okuva mu relationship, toxic relationship, toxic marriages, friendships, bababye like nsonga ki abantu batya okusaba buyambi? Cause tulina abantu babiri abatuli mu mutwe, tulinamu nze tulinamu ne perception oli omuntu omulala ekifaananyi kyakulabiramu. Kati bw'oteeka abantu 10 gwe mutwe gwo buli muntu akulaba mu ngeri ya njawulo. Waliwo akulaba respect, waliwo gwolaba agolooza naye kanfa respect, waliwo ono gwolaba n'ogamba kati abantu abo olaba naanandaba atya banandaba batya. Kati when you detach from that you heal. Yes. So kati as I detached from that nezija nenjogera ku comment wange kati okuluma kyali surprising. I was like come on really? Guys like nga onogamba nina mwate mulimba omwana agudda tokuba mukube exactly like namwe mulimba. So then nkyogerako obuyambi ne bujja n'obutaze ne bujja but nkimanyi nze mu mikono gyange gino nemba nfunye obuyambi n'ekitwala mwaka n'ekitwala ebiri I can rebuy the things that I lost. So kati oba obuyambi buzze oba tebuze I'm going to rebuy them because nasigaza obulamu omugabirizi wange wange nasigaza obulamu nasigaza amagulu because nkimanyi ze dakika 5 ze bajja okutwala ebintu senga bansanga in that sport bali bajja kutta waliwo chance nti bali baswana okunzita okufuna ebibagala badde nange ngezaako okwerwanako ng'omusajja nsi mmeka z'otambuddemu because of this. So kati n'ekirala nze sikyala nze sikyala nga tebampise sina nsi gye nali ngenzeemu nze nga tebampise and I'm so grateful about that. Kyekimu ne hotels ne lodges nze nga onogamba si bano bantu bagenda bugenzi nti nzuuno nzize kati ensi zonna ze mbaddemu. I've been to Dubai. Yes, I was working with them. I've been to Rwanda, I was working with them. I've been to Tanzania, I was working with them. I've been to Zanzibar, I was working with them. I've been to Kenya, I was working with them. I'm going to Sudan, I'm going to work with them. So goli yange yakuba nti nze ekyali kiro kyange kuva dda fewaffe ejjo gisebo yali dream y'amaanyi ogirinnyako ate ekimanyi n'abannayuganda bangi omuntu sebo okutulako weesimba era olaba ng'omutunga atudde mu nnyonyi muleke. Abantu abasinga ennyonyi tuzikuze tuzirabako bulabi nga ziyita mu bbanga n'ogyesooka twazisooka nga tuli bato okitegeera nze ennyonyi nagirengerera ng'eringa ndi kaana kato olaba ntini nga ndiraba oba kitege kati nze okugituukako awo ate nengipostinga nze omuntu wamma weepostinge. Let people be the full figures voice. Bw'oba ng'oguze kasimuko ng'owulira kakusanyusiza kateekeyo gambe bannaaye nze nguze akasimu kusanyuka gw'amanyi. Bw'oba ng'oguze emmotoka yo teekayo, bw'oba ng'ogenzeko ku KFC teekayo gw'amanyi ky'oyitamu. Let people be. Exactly. Kati munnaaye ezo ensi zonna ze ngenzeemu it's been invitation ate goal yange yakakasa nti ntambula almost buli African country. Either an invitation oba nga ngenzeemu kukola kyenjagala kyennyumira oba kutegeera abantu abo ab'ensi babeeramu batya. Okay. Yeah. Mu East Africa ozani asinza ebyobulambuzi ebirungi. Question enkubya nnyo essasi mu kigere nga onogamba I'm shooting myself in the foot. But yeah, ndowooza Uganda nsi nnungi. Uganda nsi ntono nti tuli mu location, tuli strategically located compared to other countries. Tuli makati wano konge tuprotecting and tufunako kakuba.
tuli eno ku side ya ocean nakamba tuli awo makati katonda alina we yatuteekanga tuli strategically located tulina ekibira eno wansi ate nodda eno mu Karamoja n'osanga ekirala bwe kituuka mu culture ya Uganda wano buli wodda waliwo muntu mulala waliwo language ndala buli wodda bwe kituuka mu mmere emmere buli wodda waliwo mmere endala osanga waneno mimunda ate emmere yaffe yeno emmere gy'olima n'ojjayo n'oliirawo si yeno emmere gy'oteeka mu fuuni muneebera eyo tulina ebizike like 50% of the world remaining mu nsi yonna tulina primate capital wali ekibaale tulina wildlife tulina omusana mwaka mulamba but okuddamu question yo engeri gye ntambudde ensi zino essatu amazima mbabulire Kenya si nnungi senga yalina ebizike senga tunawe tujiwunya ogamba nti Uganda esinga Kenya bizike byokka nsobola okyogera ekyo because abantu balina kye bayita coastal life balina strong culture ku coastal life yaabwe abakazi bakyali mu original culture eri eyaabwe ey'edda the Swahili ate kati erimu ne kabuleni ka Arabu balina empisa omukazi wo eri ayogera na mwami we yekka walubana ababika balina beaches muganda wange mpayo beach 3 e Uganda Ero beach Gaba beach balina beaches miles and miles nabera ko Diani beach ate Diani we unyengo olina munda muri munyini munda bosi naye kati bakutwale bakutekeke Lamu mama nze katonda wange banga ali mu ggulu ly'oku abaana banfuire oluswahili lwesuulira nako nebagamba lwaki neekoza amanyi ndi muswahili abana Uganda tumanyi oluswahili no yeri amanyi ndi weeyo ndiwo ku kosa bafaanana ate agenda nsibya obuswahili kyali kiralamu wow so singa Kenya efune amazike naye ate kajuka ffe tulina amazike tesobola ekyo naye nze kyendowooza nti Kenya erina strength yayo mu nature erina strength yayo mu culture ate bamanyi marketing bamanyi batunze bamasayi baabwe batunda olusozi Kilimanjaro yinza oza luli waabwe kyokka teruli waabwe ewaabwe olina view ya lusozi nga wonoogamba nti wa restaurant wano naye restaurant eri efumba mmere naye gwe restaurant yo gw'otunda nnyo eri naye ng'okimanyi bajja kujja wano okulaba eri kati bo batunda view ya Kilimanjaro n'okusinga bannannyini Kilimanjaro kyetubulamu wano tulina ebizike bingi Rwanda etukubamu bubi nnyo Rwanda ebifunamu ssente empitirivu n'otusinga kiki ensi zino ze zikola ffe kitutakola tukyalina abafuzi n'aba decision makers abatali up to the standards and up to the trends abafuzi n'abantu betulina abali mu decision making abasinga bamanyi system eri enkadde nga onoga bamanyi kyayo amawulire newspaper CNN mbuteeka adi ku CNN bawoza CNN ozoza CNN simanya tuteeke ku New Vision like ensi zino zimanyi kye bayita where bamanyi kye bayita eyeballs nti twetaaga bantu kulaba product yaffe tukoze tutya product eyo ne basooka bakola roll out mu social media yonna ne basooka bagamba Derrick muveeyo mujjeko eno mwenna mujje tujja basula mujje mulambula ensi yaffe ne basooka banona badde wikuwa ne babatwala ewaabwe gono kikola bukozi n'ogenda eri ne bakusasula ne bakuwa buli kimu nodda ewammwe naye nga viewership gyobakoledde yokka ku bantu bo Abannayuganda bagenda e Rwanda because waliwo Abannayuganda aboogedde ku Rwanda olaba kikolyo bwe naye twaliwo ffe basula ne bagamba jangu kati ziri ensi zimanyi where eyeballs are right now Rwanda eri mu mess naye tulina PR gwekola bamanyi PR tebamala gwogera gavumenti yawe temala communicatinga wano bacommunicatinga ne kesi y'Ebola emu nsi ki mwosanga nga mulina kesi y'Ebola emu ne mukola press conference awo oba oli mu kwekuba amasasi mu bigere because abalambuzi bantu bangi bakansolinga because of one case ziri ensi tulina kati Rwanda eri mu mess babadde na John Legend wiki eno bali right now balaba ku mupiira kizibu omanye ekikyamu ekigenda mu Rwanda kugambye covid wano wali covid yaluma abantu naye nga twali akyogerako naye kasitoyinga eno gato ina ekifuba bakuwadagala ya covid you understand tebakyogerako ddala naye UK si ntono naye basaana bagamba omanyi kati kyekiriwo abantu tuleke bakole
tuba treating kati eyo kyennyini kati ezo ensi zonna mu East Africa gye zitegedde Kenya baalina riots riots ezaali Kenya zijjukira kati gavumenti yaabwe kye yakola riots ezo nga zaakaggwa west they hired influencers from the entire East African belt ne bagenda ne bajja ba influencers mu Europe ne babaleeta nange nze omu ku be baatwala naye ng'ekitututte PR right kati wana kati wano nja kuwa example manjala nnyo okuwanga example nakuteekamu bantu balala tagendako mu action ya family bane tubatwalako eyo tusulako eyo mu kimu tent bla 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 kati tuba tuli awo ne batta obajuka abazungu battira eno queen njijukira mwami wange n'agamba toddanga namu bbalo kyogera nako sidda mu nsiko Paji twali tugenda mwalimu nakwiri todda okukiisa mukamwa bbala naye bw'oyogera ku ekyo ekitegeera nti Uganda erina okuvaayo nekola PR wakati abantu abasinga baatya bali batandise okupikinga interest mu kugenda mu bintu bwebityo so do you think nti PR erina kyekola kyamaanyi nnyo newankwadde omuntu abalaba nti mubutuufu tebikanywedde kaguni kawaddemu omucungwa yezerenga nedda tebadde omucungwa badde apple nsobola n'okukakasa n'eggamba nti mmwe Uganda y'ensi esinga obulungi mu nsi eno nze sirabanko nsi esinga bulungi mu nsi gitunde soko gitunde like nze sirabanko nsi esinga bulungi mu nsi eno Uganda erina emmere Uganda erina ebyobulabuzi Uganda erina abantu Uganda erina abakyala Uganda like owulira engeri ekyogeramu awo kati imagine tufuna abantu 100 nga bonna boogera ekintu ekimu bannaye okikkiriza bulungi nnyo kati kiri ensi zakitegeera nze neewuunya Rwanda bwe yatuuka ku mujoozi gwa Arsenal ku mujoozi gwa Arsenal wali olabanga emipiira abantu bali wali balaba visit wata kati ensi onoogikuba ddi onookolodda PR atuuka ku eyo level tosobola kati omanyi lwaki ekyo weekiri because all the leadership is young abantu batadde mu decision making batadde mu sourcing batadde mu Rwanda Development Board bonna abaana bato obwongo buli fresh obwongo going up to the trends naye wano ssebo n'okupangisa wano nga influencer wano ewaffe twandikozeemu atiko ya milioni 2 kyokka bagenda kuwangako twandikozeemu atiko egenda laibwa abantu bameka abantu bameka abagula opapula lw'amawulire ku ssaawa eno kale gwe challenges osanze nga influencer wa tourism that is one of them naye nkimanyi nti egenda kukyuka cause nkimanyi mu myaka 5 badde ke bagenda kweyongera the more we get many the more our voices zag kati nga tuwumbawumba munna Uganda eyali agadde okutambula nga tutambulangako kutambulako ku Uganda yali badde ategeka budget yenkana atya era yali planning atya kusaba muyambako otya kati nga tuwunzika omuna Uganda ng'oyagala kutambula Uganda ozo oli eyo oyagala kutambulako Uganda naawe okere ku makyo gambe nange bandabyeko wano nga natambudde ensi yange ekisooka kiki okutambula kulimu levels 3 oba kye bayita planning oba kye bayita saving then ne trip yennyini kati Abannayuganda tubadde tubuuka nnyo step eno esooka ne tugenda ku step B so tuzibuka zonna zireeno ne tugenda ku stop esembayo eya traveling planning ekuleetera okwidentifyinga nti njagala kugenda wa n'otuula awo n'ogamba njagala gendako Jinja bannaaye njagala ngendeko Jinja nkole ku bungee jumping njagala ngendeko Jinja nkole ku rafting njagala ngendeko Jinja ngendeko mu night life ye Jinja njagala ekyo n'okitegeera n'okiteeka ali kati oli mu planning n'omanya kati mu saving one n'omanya nti ogenda Jinja eyo neetaaga emmotoka egenda okuntwala neetaaga mmotoka ki I think siyenta nedda siyenta ya bei nedda taxi tujja gisooka tukozesa bbaasi ya mutwalo n'ogubala eyo waya n'omanya nti transport to and from that is 20k egyo tuli mu saving muneeno egy'ebinoga tugenda gisavinga tutya n'ogamba tugenda kusula wano osooka like you people should read stop getting information ng'eri awo nga omanyi kimu ama ejjinja omuntu asulako wala genda ku internet onoonye genda onoonye ebifo ebyokusulamu genda onoonye prices ez'enjawulo genda olabe ku mabaala agadde genda olabe ku hotels eziryo like genda osome gwe nga gwe
n'omanya njala kusula wanti waliyo Source of the Nile, waliyo gundi Bujagali, waliyo Live River Explorers, waliyo this accommodation. Eno ya mitwalo 5, eno ya 2, eno ya 10, eno ya 5. Ngo tent. Wawe nsobola. Tent yange, I can also have my tent and I camp somewhere ku mitwalo 1.5. Ejo se 3. Yes. Noga akale ndaika akasente namunjala kubansuza mitwalo 2 nogamba nja kusasula 2 ago. N'okiteeka wali n'ogawandiika nze ngenda okugenda ku trip nga mmanyi buli kye ngenda okuspendingako up to the level of tipping. What? To tipping as Okole by'abazungu. So ne mmanya nti ngenda kuspendinga kino eno kati neetwala sikera bukeezi ne ŋŋamba nti ndabye trip wali let me go. You plan. Trip nizo gamba nti nina trip jinjala okola badde njagikola for a very long time, njagala kutandikira Uganda ole bus paka Nairobi nve Kenya ninye train paka ku coast nve coast ya Kenya ninye bus paka nsi Dar es Salaam nve Dar es Salaam ninye bus entwale paka nsi Malawi nve Malawi ngende Zimbabwe. Njagikola, I've been planning it for a very long time. Fatigue yeah. Oh my god. Nagenda ku bus paka Kenya na Linford. Kati zekazanyo. Zekazanyako yelinga yao kada. Otukanga wanje uganyinyo bawo itawo batao. Oh my god. Okay. So kati planning then bobo bimaze step ey'okubiri. That's when notandika okusevinga akasente kompola mpola. Abazungu bwe mulaba bano ku safari yabo. Yes. Basevingire emyaka abo bagayi. Abo bagayi ayinza n'okuba nga yatandika okusevinga tripinga n'emyaka 18 n'agera ku tripinga n'emyaka 3. Yes, nga yagisevingira. So do you think bana bantu kyabagamba kyabageresa nti Uganda esinga Bulaaya? Kituufu? Kyaga Uganda esinga Bulaaya. Kati gwoba tubuulira. Kwa kati gwe Uganda ogitambudde. Ndowooza Uganda esinga Bulaaya mu ngeri zino wamma. Actually kankikoone namu. Uganda esinga Bulaaya. Akiwakanya kiteekewo mu comment section. Muli mu nsi system yammwe weetabasiba nga onoga system yammwe weetabateeka ku muguwa. Nti bali abantu bali mu nsi ng'asobola okubeera n'essimu eno ng'essimu eno siyiye. Ng'essimu yagenze bugenzi n'ateekayo credit card ne bagimuwa. So okuba n'emmotoka nga siyiye, so okuba n'ennyumba nga siyiye. Naye wano ewaffe buli ky'olina kikyo manyago baba kikyo. Yes. That is the first thing. That means totally tied to system. Like wano kola for you to survive and to get the desires of your heart. 2. Akasada bannaye mmwe kana akasada ketufuna neno ne muyomba n'okuyomba nga kolaba. Ayinza n'okubayomba kocha. Nayogedde gyo ne mukwano gwange mudachi nangamba, "Hey Derek, we've seen the sun. The sun is out." And I was like, eno tufa tusibira. Oh, the sun is out. And I'm like, the sun is out? Nice. And I didn't know what to say because I can't relate fair to gufuna nice every day. Wetonyamu ennaku 3. Tufa. Banaye enkuba. Tufa. Emyezi munyogovu. Abantu balaba omusana omyezi ng'ebiri mu mwaka. Tugenda kona mu negative. Tugenda kona mu negative. Nze first time to experience negative nali mu lusozi. Yes. Kati mwe muli mu nsi where you can get all that. Nti osobola okukeera ku makya n'olinnya boda yo n'ogenda n'okola. Tewali bunnyogovu, tewali sino, tewali bwagenda kutemako. Mwina okwesaasira mu mutegere gye tuva, mutegere twakajja tuyakeekulembera. Nti we've just been independent like 60 years. Whereby gikyalimu ne neocolonialism nti tuli mugezaako kwezula. So mulekeraawo kwekomparinga mu bimugamba esinga Bulaaya yakoze mulaba enguudo ziri ne mula train zeri ne mugamba bali batusinga. Nedda. Abantu batuli wala emyaka nga 2 oba 3. We are just catching up. So, weather ya wano, emmere ya wano, emmere mwe mukeera ku makya mu musono n'okuyoya ekibumba ne bakuttira n'ente ng'erina fresh. Okitegeera osobola okugamba era ompulira njagala kulya kadoodo bannaye n'okafuna nkali fresh. Osobola okugenda mu katale n'ogula kedo ng'ayengedde ate ng'ayengedde ne right way tebamuterese mu fridge. Mwe bitembiraba. Ebitembiraba ebyo osobola okukeera ku makya wano eno n'ogenda ku social media n'ovuma buli gw'oyagala ne watabaawo akwatako. Nsobola okugenda ku makya nenkera nga kadero lwakuvuma ssenyonyi namulinda dda
nesooka muwa buli kimu nga tanena watandikira kunsuulira naye bali ebyo tebiriyo. olaba oggolera ku mwana abaana mukyayinaparenti iri wano eno Buganda tukyayina empisa tukyayina culture etu grounding etukuuma etufuula kyetuli tukyalina ekyo ekituleetera okuba nga osogamba era dde nnyabo tebiriyo kati ebintu mmwe ensi ekyusiza nti ebintu ebifudde nnyo property made nti mwe mucomparinga properties to what we have here, but there is nothing I can change with what we have. Wano omwana osano mukwata nze nakulyanga neighbor kuba emiggo aye ne batakukulopa n'otomulopa wantu wadde aye bataatawo maama wo wadde yes nga neighbor kuba bunye emiggo nnyo okoze olina kyokoze naye tunulya bali abantu naawe omuzadde tosalawo na mwana wo genda kijabeera omanya ebadde ye omwana asogenda kusomero nga mukazi nadda nga musajja bali nyala y'amazzi aganyogga ne ka ice cubes okitegedde kiriya badde nokayisaawo tuli ku Jikoni restaurant wano wetuli wanyini ku Clement Hill Road wetudde olunaku olwaleero asose kunywa akajuice akalina colors karainbow katayingiza wakazi akanyewuga twasiye munaye twatandise dda 6:30 ono asooka mugenyi asooka wetulimu buli mu kisiibo twatandise ekisiibo naye abasiraamu nambagaza ekisiibo ekirungi amiina negwe ensigo zonna z'otambudde mu nsi kyekyasinza okusanyusa kyekyasiinza okunyumirwa tukanagamino ke kasembayo kale kano kasemberayo njanange tukyaji akadiri akasemba ensi esinza okunyumira I think waliwo a lot of amaalo when nagende Dubai. A lot of amaalo, okay. Yeah, I was so happy and so excited to see what that country has become in the shortest time. And atenga dungu okuba nti fenna tuyayana okuba nga tutuukayoko ate n'ekirala nti how they value people, they value their citizens, they value content creators, because you see over content creators balina neba busono bawa safaris ez'obwerere like byandobesa trains nga muganda wange nga nkoma akafaananyi nga ntudde kuva bweyogererewo egenda kayola weeri bakola enkuba babalina enkuba like gwe balina zi park zambalina like balina like osofuna emmere ye Uganda Dubai n'ogenda n'okuba ekitooke ekyo like osogenda mu komite z'Abafilipines osogenda mu kati wanewa eri economy ekola 24/7 wanewaffe ku saa 12 nga batandika okutugala nga mutandika okugala mwena mukoye bali tebebaka so by time odinatuukira mu eyo level nga ensi yaffe ekola 24/7 mpozi ng'obubbi bukendeddeko kubanga Dubai tobba wobbako nga mukeketu bayinza n'okupredictinga nti oyagala ku thank you sekera kituuka nga tujja kuba 24/7 so munaye ya Dubai yenyumira Rwanda yanyumira ko Rwanda tewa kiyanchallenge kozi nasoka Dubai nenzire Rwanda kati natuuka Rwanda nga waliwo ebintu ebiri similar to things that are in Dubai. The respect of the road, yes. The road signs, the zebra crossing, the people. Is it because Buruminga boyogedde mulimu oludictator? Muchita dictator the siru mukono gw'ekyuma ogwo nti bobba teeka likola terigirikako ndowooza badictator beetaaga kubeeranga abo wakyogere bwekyo ndowooza president waffe amuyita nnyo dictator. I don't think ogayi ng'alinamu ekisa baaba nze ndowooza alina ne gift gayo yokubanga agamba omuntu obujeemu really yeah asobola like omanyi lwaki gayo ndowooza tukyalina wano koza asobola okuwuliriza buli omu like asoboliza nti ayagala kuwuliriza asobuliriza opposition asobuliriza naye waliwo abantu b'entyamu nenga abantu banawuliriza bye bataagala so yakomate n'okwogera si political thing naye nga mugifuna e Rwanda ne gundi nti bo ba presidents baabwe they are the law and okirabira ddala how laws work okiraba Dubai how laws work and okiraba how service delivery works to their people. Service delivery is top notch.